Lwaina nsi. Nsinga dduka. Lwaina nsinga bamuyita nsi. Omwana bamuyita nsi erikomawa. Nsinga agobe enjobe. Omanyi bino by'olaba mu firimu yo wata enjobe bamuzita mutamuzu. Mukama Katonda bw'aggula enzigi aggula n'amadirisa. Kati ono omuvubuka gwe mwakazaako eri yansi obulamu yabugudde. Just ekikolwa kye yakola okudduka ng'agoba president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amubongeko, ekyo kyokka kikyusizza obulamu. Newankubadde mu bantu yali alabika ng'omulalu, wabula ogwo gwe mukisa Katonda gwe yamuwa. Omuvubuka ono abantu bangi bareactinga, wabula kano ke katambi. Nga sinaba nakutwala mu katambi kano, njagala kutegeeza nti olunaku olwaleero agudde mu bintu. Robert Kyagulanyi Ssentamu amugulidde kapyata wa piki mpya. Byonna ogenda kubeera ng'obiraba naye eno gye bitandikira. Oluvannyuma lw'ako akatambi okubeera nga kaasaculatinga ku mitimbagano, akatambi kano abantu bangi baavaayo ne boogera era nga bagamba nsaaliwa tumuwe ssente. Mulimu n'abakyala bagamba nze kaasemberedde ku pulezidenti nja kwegamba nsobola n'omufumbirwa yaali luddawa bannange. So emikisa mingi buli w'osemberera omuntu abantu gwe baagala. Leero Bobi Wine abantu gwe baagala ekyo tukkirize oba tugaane. Ne bw'oba wa mutima mubi kino tekyetaaga kunnyonnyola. Nsi obulamu bwe bukyuse. Nsi abantu baali bagamba ani asobola otufunira nsi okuva gyali, era ne bagamba nti ba YouTuber bangi bagenda kutandika okubeera nga banoonya nsi. Wabula twali tuli awo gye buvuddeko ku lunaku lwali lwakumeka. NUP yayinayo press conference we bakwatira Honorable Francis Zaake n'abantu abalala. Kakati tebasobola kuba lukuŋŋaana wali ku maka ga NUP e Makerere Kavule. Bagenda ne basinkana maka ga president. President n'ategeeza nti eno yali egenda kubeera nga surprise eri mmwe abaali bamusaba ku intaneti. Wabula ne babagaana okubeera nga bakozesa ekifo kyabwe ekya Makerere Kavule. N'agamba naye yazze era bino bye byaliwo. Omuli Rukungiri, omuli Isinjiro n'omuli Mpukamu. Twebale nnyo okutwaniriza. Twafunye ne mukwano gaffe ono omupya abasinga mwamulabye ku social media nga tugoba atubuuzeeko atulaga omukwano. Twasiimye nnyo ssebo. Era Secretary General waffe lazima yasaze amagezi n'akwatagana naye era abadde wakutusurprisinga aje amutwanjulire naye oba oli awo anatuwayo akagambo ku kyaliwe gwatutuusizaako. Weebale nnyo weebalire ddala. Nalabye nga ab'oku intaneti mwamutumye ensi naye kyo tujja kyogerako. Awo nsi yali ayingidde Kampala. Nkugambye omukisa tebaguzibira kkubo. Nsi leero aweereddwa piki mpya. Obulamu bukyuse. Naye wano wenjagala oba oli awo mbeko kyenkugamba gwe munnayuganda ali eyo. Muvubuka munnange ng'oli eyo gw'ogamba wagwamu essuubi. Gwe ng'oli eyo ng'ogamba nti n'ebintu byagaana. Ng'oli eyo ng'ogamba Mukama yakuvaamu. Muganda wange njagala kino okijjukire. Teri mufu ayina ssuubi. Era bw'oba olowooza omufu ayina essuubi genda omubuuza olw'enkya lunaaba lutya. Buli wozuukuka ku makya ng'oli mulamu njagala omanye Katonda aba akuwadde omukisa omulala okukyusa olunaku okukyusa ebyajjo olwaleero lubeere beta. Buli wozuukuka ku makya ng'oli mulamu bw'oti n'olaba ng'oli mulamu munywanyi Katonda aba akuwadde omukisa. Lekerawo okwekubagiza. Lekerawo okubeera ng'olowooza nti gwe nsi yakuleka. Nsono ebigambo bingi oba oli awo azze abantu ne bamwegomba agenze ku TikTok naye mu kusooka abantu bamulabanga mulalu. Abantu bamulabanga omuntu adduka obuddusi. Era okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yawandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba bw'ati. Ebigambo byayogera ku nsono yagamba bw'ati, njagala tubisome ffenna. Yagamba nti ono ye muganda waffe oba mukwano gwaffe amanyiddwa nga Kihura
Kihura Razio ono eyadduka emisinde ng'asemberera emmotoka mwe nnali ng'ayagala kumpa hama azin ennyondo mu bitundu by'Isingiro n'agamba nti abantu bangi ku online mwatandise okubeera nga mumuyita erinnya eryansi kubanga olw'emisinde gye yali adduka olwa nsi because of his running skills nga mugerageranya katambi ke nnali njogerako. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayongerayo n'atugamba nti omuvubuka ono oba oliawo y'omu kwabo abavubuka abangi ennyo abali eyo nga gavumenti tesobola yadde batunuulira era ebasenza luti. N'agamba nga National Unity Platform ogwo gwe mulimo gwaffe okulaba nga bannansi ne bannayuganda ffenna twenkanankana. Omuvubuka ono Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongerako n'agamba nti ngenze mu maaso n'okubeera ng'oba oliawo musinkana oba tusinkana mu maka gange wali emagere. N'agenda mu maaso n'okuba nga atwegattako wakati bwe mbadde nga ndi mu kwadressinga abapresi. Rosie ono agenze mu maaso n'okuba ng'oba oliawo kwegamba wanjawulo mu bavubuka oba oliawo miliyoni y'abavubuka abali eyo mu ggwanga. Ti abavubuka bangi abafaanaganya embeera ze zimu ng'alabika ng'omulalu naye ng'ate mulamu, ng'alabika ng'omuntu atategeera naye ng'ate ategeera bulungi. Era n'abuuza okusinziira ku kye mwalaba mmwe mulaba tategeera. Mu ngeri emu yayongerayo n'agamba nga people power bwe tuli amaanyi g'abantu ebyobufuzi biteeke ebbali tusooke tuyambe obulamu bwe tusobole okubeera nga butereera. Era ano yagamba nga bwe mumutusabye naffe tumubatuusizzaako. Era buli ssekinnoomu yenna ayagala okubeera ng'omusapootinga njagala okkirire ku nnamba z'essimu wansi awo osobole okubeera nga omuteerako gwe ky'owulira osobodde. Era ne bateekako ennamba za ssimu zaali mu mannya ga Promise ayisinga Promise, ennamba zaaliko wansi. Omuvubuka ono amazima gali nti omukisa mpewo ate tebaguzibira kkubo. We tuwogerera kakati ayina kapyata wa piki nnamba. Era njagala tusooke tulaba akatambi kano nga president amukwasa piki. Mwana ate tukinyukene wali mu kiranga badde neeralikidde nga manyi tayinza okubanga kinywamu naiswa bulungi olinalasitabuwedda singa bakikubye nnyo ttaano mukwasiza mukulu sibaba yoyo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. umulabye naye Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. umulabye naye Okay, ako ke katambi nga bamukwasa piki. Era bwe bamukwasiza piki Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'abantu agenze maaso era n'awandiika obubaka bw'ataddemu n'agamba nti our brother Kihura Razio aka Nsi his biggest request was to get a brand new motorcycle. Agamba nti nno muganda waffe Kihura Razio gwe mwakazaako eryansi
kwegamba okusaba kwokunene kubadde kufuna pikipiki empya era twasazeewo we decided okubeera nga tumufunira ekyo kyennyini kyayagala okubeera nga tumuyambako okubeera nga oba oliawo afuna naye amaanyi kwegamba ageneratinga some income okubeera nga yeebeezaawo ng'omuntu oba oliawo ne famire ye. Era Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'okuba nga awandiika n'agamba thanks to everyone who has come through to support him and indeed all other comrades in need. Nti mwebale nnyo mwenna abakutte ekkubo ne mubeera nga muwaddeyo kye muwaddeyo okubeera nga musupportinga omuvubuka ono n'abalala abali mu bwetaavu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo omuvubuka we yeewangulidde. Wabula nga Bobi Wine bw'ataggwako story, waliwo ne story nga tuvudde mu story yansi ate ayina endala gye yatukubiddewo ey'okkuba entooluye. Njagala tusooke tugirabe tweyongereyo mbeeko n'ebigambo bye mbagamba naddala abaggwamu essuubi. Ensi yaliyo nga mutusi wa Misimbe nebaŋŋamba ombaana ayika omwenge naye kyogoba enjobe ngazigo omanyi abaddusi natuka n'effumu ng'agoba enjobe n'akasuka effumu ewape wabangayo ebintu yakino naye oli atabeerako mukyala atabeerako mu bintu byakuyiga kizibu okukkiriza mbu abantu gye bali bwebakikiriza fe twalaba ebintu twalina abantu twalina omusajja baali bamuyita Kalidi yakuba ente oluyi ente nefukamira naye tosobola kunyumiza oba bijo bagikuba kikondi naye wano nefukamira nekakana mpola ne bagisiba bulungi ne bagisala. Ezo emboozi zange zinyumiza abantu baseboni bwe babalabira ddala nga abantu basite tebalabye ebintu. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kati oba story zijja luddawa tubeera tugamba oba kawaanyi naye nga nedda kale kakati gwe wonna munnayuganda mukwano gwange muvubuka munnange ali eyo nga gwe olinga agamba nti tokyalina ssuubi mu nsi alinga agamba nti nno gwe waggwayo njagala kugamba ebigambo bino mukwano gwange era munywanyi wange eno ensi buli lunaku erina beegabira omukisa. Saba nnyo Mukama Katonda omwebaze osigale ng'oli mulamu. Obulamu bwe bukola bye twegomba. Ne bwokera ku makya leero n'osinkana Idi Amin Dada n'ogenda ku ntaana ye mubuuze ki ekiddako talina kiddako obulamu bwakomaawo. Dekeraawo okwemulugunyanga. Dekeraawo okubeerawo ng'obulamu gw'obulabanga bw'oyagala oba obuli awo jusiti. Lekera okubeera nga weekubagizanga wabula noonyanga omukisa. Gezaako ku bintu byonna tomanyi watuufu wogenda kubeera ng'oyitira. Baganda bange bavubuka bannange tuli mu nsi etunyigiriza, tuli mu nsi etatuwadde mukisa, tuli mu nsi nga tusomye nnyo naye nga tosobola funa mulimo. Tukkirize ensi gye tulimu yeeyo yavunda era yagenya. Ensi bw'ebanga yavunda era nga yagenya tukkiririza wamu naye ate tuteekeddwa okubeera nga tubaako bye tukola mu kunyigirizibwa oba oliawo tusobole okubaako bye tutuukako. Njagala kubeebaza buli abadde ku story y'olunaku olwaleero. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama Katonda akuwe by'osinga okuba ng'oyagala. Wabula njagala kwebaza abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu. Mu ngeri emu njagala n'okwebaza Kyagulanyi Ssentamu okubeera omukulembeze omulungi, okubeera ekyokulabirako. Ampuliriza okumanya Bobi Wine kyakulabirako nti newankubadde ssente mwazisonze naye zikoze kye zirina okukola. Nabadde ntunuulira Daudi Kabanda, ssente abasuubuzi baalyamu bannaabwe enkwe, abakulu b'abasuubuzi baalyamu bannaabwe enkwe,
ne babawa ensimbi nene ensimbi ze babawa Daudi Kabanda oba David Kabanda ensimbi zino yazikwata ye n'azezza n'azigulamu emmotoka n'agenda maaso n'okubanga yeeyagala kitegeeza ne president oba oliawo yandikutte ensimbi zino temwandimubuuzizza wabula omuvubuka yeetaaga kyakkola afunye ekyokukola yeetaaga mulimu afunye omulimu kale nno ekyo kirungi kyakulabirako kirungi nenebazeera Bobi Wine okubeera nga kwegamba mumuli tukkirize tugaane bannange nti Bobi Wine gavumenti temwagala sina gavumenti kuba gavumenti yefa abantu naye abo abakulu abali mu buyinza bayinza okuba tebamwagala kituufu ne saagala twerabire nti nabo bamuyigirako wadde beefuula abatamwagala ne bwe baddeyo munda bamuyigirako Bobi Wine gwe bagamba nti anywa enjaga muyaaye Bobi Wine yawasiza ku myaka emito n'awangala ne mukazi we nga tebakolanga mukolo later ne bamala ne bakola omukolo ekitegeeza nti oba mugamba muyaaye ne bye yali akola yali abimanyi gavumenti yeekyokola ku buli muntu agivuganya wabula tukyabuliddwayo gavumenti kyereeta nga ddala kirina obukakafu nti kino Bobi Wine yakikola mu bukyamu mu biseera we yabeerera nga akyali mu kuyimba mu ngeri y'emu bwe tujja mu kuyimba ye muvubuka eyasibanga amaraasi eyasibanga balansi ne bakutumayo oluyimba lwe olw'obuwemu lumu ne lukubula bakutumayo lumu olw'obuwemu alumanyi luntere mu comment section luntereyo olw'obuwemu nga lwa buwemu yenda kuwa emitwalo 2 olwa Bobi Wine nga lwa buwemu kakati azza tubeerera tawaaza azza tubeerera ekitangaala atubeeredde torch emulisa mu by'omu maaso nti omuvubuka olina okubeera omufumbo olina okubeera n'obuvunaanyizibwa oteekeddwa okutereeza obulamu oteekeddwa okubeera ng'ensi eyina ekifaananyi ekirala mwekulabira ng'oggyeko ekyo kye balaba kungulu naye ng'eyina ekirala weekulabira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kuggalawo era okusembyayo akatambi kano nendowooza akatambi tukaleke ne katukasembyayo katukaseeyo njagala kubeebaza buli omu gwe ntambudde naye weebale nnyo weebalire ddala njagala kubeera nga mbakomya wano sobole okuba nga tweyongera mu bigambo ebirala nkomawo n'amawulire agabadde munda mu kooti eri Francis Zaake n'omukulu amanyiddwa nga Kayindo Tafiire yawubyeko olubu lw'ekigere mu kkomera ery'eruzira yabadde anonyeeyo ki byonna tugenda bisanga mu program egenda okubeera nga eddako.